Deni ewenereta abana bakafeero nga banna bantwale luzira bansiba amayisa ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph. Deni ewe tugiddamu mu butongole y'amazima ng'eraga abaana bakafeero nti bali banna aga Katonda Mugerwa musiba amayisa yebyo ebyange. Abanyawe ne bassebo tulina omwami Mugerwa asinza olabikira mu nsonga zino ez'abaana kuba buli wadde batunula nga gwine ekifaananyi ky'akafeero ekituufu. Anize muganda we muganda we bamuyita Mugerwa bamuyita Mugerwa muzira kuwa kusatu n'ebiwedde abaana abanera be bazzeemu okkomawo naye era kinnumye. In fact tuluuzinze oba famire enafuye tuluuzinze abaana baddemu abaana bambi abuvunaanyizibwa n'okuba nti batono nnyo nze n'okuzaala nange sizadde baana naye nali mmanyi nti abaana bwe bajja nga bangi ekika kiba kikoze eki kiggumidde naye kinnumye era siri musanyufu sirina kyakkola ye baana baffe abazza abaana naye mbadde njagala ne ku baana bali bakobebeka bakola ki abajja ekisinza okunnumikira ne tuuka n'okuziikula omuntu ate abakyala nabo balina ensobi ng'ekituufu okimanyi n'ate nga tokola ki n'olimbalimba ensi n'otuuka n'okujjayo okuziikula munno na bulungi ekyo ekintu ekyo kiruma. Nebaza nnyo gavumenti nebaza nnyo minisita yebale nnyo kuba kati tumaliriza ekituufu tukoze eki kati abaana bali babuuze bannyabwe ndi waawa. Wali nga bamaliriza ndabye nga Swazi n'Ennende balinganga batagenda kukwatagana tugenda kikolera kiggwe tebajja tujja mala bakwatagane tujja kigatta bulungi nnyo olw'ensonga nti tetulina kyakkola bali baana bali Nnende bali tuli ba famire tulina tujja biteesaako tulabe ng'ekyo tukitereezaamu. Ebigambo bingi byogeddwa ndoza nawe wennyini wali ogambyeko nti singa abaana bakomawo nga bali banna nze bansibanga eruzira. Deni ewenereta abaana bakafeero nga banna bantwale luzira bansiba amayisa ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph. Deni ewe tugiddamu mu butongole y'amazima ng'eraga abaana bakafeero nti bali banna aga Katonda Mugerwa musiba amayisa yebyo ebyange. Obubaka ki bwa famire yo mwami Mugerwa? Obubaka bwemba famire nti abaana bakafeero abo amalala abayiseebwe banakola amalala n'ensi eno balina okutwala mu mbeera nga zibali mu ngeri za kitaabwe. Kataabwe yali muntu mukakamu ffe tuli bantu balamu tuli bakakamu bayiseemu weero kati ekituufu kikakasiddwa babeere bantu balamu n'emmaali ya kitaabwe bagikuume. Si kugamba nti tugenda olw'okuba kati ffe tuyiseemu mugende kati mutuuke mutandika okukola buli kye mwagala. Ebyo bifu abantu emmaali webanga ofudde oyongerako bwongezi oyongerako buki bwongezi si kutunda tukole ebintu nga bitambula babe n'empisa babawe abantu ekitiibwa famire bagiwe ekitiibwa Nende bamuwe ekitiibwa Nende talina nsobi abadde mu kintu kino kwagala okumanya ekituufu kuba Nende omwana wajja namukabira namuganda ndi mwana naye bansuula ng'onaye muzadde kuba naye alina abaana nakyokola abadde active nnyo abadde akikola mu nsobi olw'abaana kati ensobi ziri ku bamaama baabwe awo ensobi ziri ku baana ziri ku Mugerwa ziri ku Natomo ziri ku Nnende ziri ku Dubai ono ensobi ziri ku bamaama mwera abakazi babi nnyo babi kusembera mukano tufukumaliza nakati taka waaga ye talina gy'alaga oba omusayi gumuwandudde naye agambo nantoseera sole manyi omwana oyo naye owewaka kati ekireese obuzibu nti Siteera tabadde nampisa funa bulungi naye alina ebirungi bye era ndowooza mwamulabako olumu ng'ali ku TV manya ku mikutu antwala antwalizigaye mwabiraba byonna bonna katankube n'oluyi naye aze muzadde naye sirika era nga musabira nti Katonda kaswa kundi emuleeta era abaswazi ne bagamba senga tabaddewo gwe twate oswala kyebadde tugenda omukola ng'akwegezaamu atya ne mbagamba nno nze ndi muki nze ndi muzadde naye kyensaba Siteera ate takozesa maanyi era njagala bakubira simu bagambe njagala Siteera muwe obudde bw'okuva awakaawo tebamuggyaawo kati Siteera tukusanga waawo bayinza okuba kati n'essimu nga bagimukubidde dda kuba bamulinako obusungu naye kukakkana nga Siteera abeerawo paka waalikola ki wanaafuna amuwasa n'amugyawo n'amutwala kubanga akuumawo kubanga n'abamugobawo tebagenda kubeerayo naye omuleka n'abeerawo nanga weyeteekateeka nja bakubira essimu njogereko nabo mu ngeri y'okunaazibwa munyambe nze mbagambye nze kitammwe Siteera muwe obudde bw'okuva mu kyalo naye guba mwaka abeerewaawo walifuna walaga ate ne Siteera walukaalikali naye abeere mukkakkamu
akakkane akakkane wakati neba mukuba era baba tuli okutogenda banenya olw'ensonga bakugoba waabwe oyo bulungi naye balina kwekwata mu ngeri yabuvunaanyizibwa ne bamukwata ne bamusonyiwa ne batamulaga mutima mubi kubanga oli naye muki naye takimanyi naye abadde tamanyi nti si mwana wawaka kale mubeere mukama abeembeera omukisa abaana abaliwo abanasangibwa nga bakafeero tetuli ba anko bammwe era tusijja kusigala nga tubayambako nammwe abalala mwenna abaana batemuyiseemu bino ebintu tujja kuba nga tukolagana gavumenti erina puroguramu y'okuyamba abavubuka okuva mu baavu mu minisitule ya genda minisitule gyebadde ekoleramu mugenda ne babayigiriza ne gavumenti erina puroguramu endala nga pdf eziri puroguramu endala bosobola okufuna akasente n'obabona ebyokola abaana bakumye empisa njala beebaza n'abasibusa empisa njala bakubiriza muyise bulungi muleme kubeera abaana babi. Just like mentioned by Honorable by Mr. Bernard Chibuka, this is a special appeal to all parents. If you believe you have more than one child and there are many and you are not sure of them, before you go to heaven, I request you do it very fast, test all your children. Government has so many laboratories now and they are private laboratories, so that you don't disturb us when you die to exhume your remains. That is a very bad thing that we shouldn't have done. But because we have been fighting over the last so many years, 19 years fighting over who's my father, so and so is my father, I felt as government, we needed to give you a hand and resolve that problem like many other families. So the problem of Paul Kafero will be resolved today, and the outcome of this investigation, which has been done on Kafero's bone marrow and other parts, is final understanding. And in the database of Paul Kafero remaining in the government laboratory here, at police, and also the government analytical laboratory. Any child who comes up after claiming is a son of Kafero, a daughter of Kafero, you have a right to come and they test you to confirm Kafero is your parent, so that they don't find the rest of your members of family that Kafero indeed is your parent. So for the good of our country, we need to have belonging. We need to know our clan and our families, where we are born. Because everyone knows where he's born, everyone knows his line. So it is important when you have a father and you're not sure it's your father, to do a paternity test or to do a maternity test. And now there is a system, people are stealing babies, extending babies in hospital. Your mother, his baby is extended for another one. So that one has also become a problem in most health centers, especially in private health centers. So I'm appealing to you, if you are not sure of the child you are holding, please do a DNA so that you save us from exhuming and removing the remains of your baby. So I think with those few words, I want to wish all of you the best. I will honor, after this release, we shall have another release. We have been invited by Mengo Court. They also have a release at 3 o'clock. That one will not have journalists in it. Especially for people who have been given letters, so men will also give you, so that government and court has evidence that Paulo had 5, 6, 4, 10, 12 children. That will be the final position. I want to thank all of you for joining today's session. It is such a special session, but it's a very important session to unite the family of Kafero, the uncles and the children and the aunts, to know their family. I've seen the sister of Kafero, Nagao. Mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto, sabuni, engano, n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale, byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri, ate nga birungi. Abantu bakkiriza, abasika chapati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern, engano nnungi nnyo. So binoonyeeko, gwagenda okubeera nga otegekera omwami wo omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba, ebeera ng'okozesa ebintu bya modern. Bwe bitaba bya modern, kozesa ebya Nile. Twogera ku butto, sabuni, engano. So bye bintu byolina okubeera ng'okozesa obulamu beere nga ate butambula bulungi. Nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo
biri mu supermarkets ku katale konna weeyagala okuba ng'ofuna ebintu bino weebiri.